Yo, this is from Pantilla Mbanirizaako kufifijja the news ankangamba nti mukola kyamanyi nnyo ddala balungi abagala kubanga ate mugiye kumide kwa mujja balije mutusizaako engalo holna kwa raliro kansuubire nti muli malidadi sana muddakiga na tugenda kubanga ate tandika na mawulire gaffe naye nga nsaba gwenda tanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe ogende mu maaso berenga ate osubscribinga tugenda kubanga ate munange wejjisa tutandise ne wekitiibwa Katikkiro wa Buganda amanyiddwa nga Charles Peter Mayiga onavuddeyo olunaku olwaleero nayogerako eri abantu ku mbeera y'owekitiibwa Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri n'abategeeza nti omukulu embeera egenda edda mu nteeko olw'ensonga nti abakugu bagenda mu maaso okubanga ate bekenenya obulamu bwe era ng'agamba nti ensuubi weeriri nti Kabaka essaawa yonna ajja kubanga ate abeera bulungi nnyo nnyini ddala bw'atyo n'abategeeza nti mulekere okubanga ate mweraliikirira nnyo obulamu bwa Kabaka bugenda bukola ki buterera ddala n'abategeeza nti era abatumye abeere nga abalamusaako takomye awo agenze mu maaso okubanga ate ayogerako ku nsonga y'abaana balenzi ba Nubian lya abakwatibwa ennaku z'omwezi nga 3 December omwaka gwa 2020 n'ategeeza gavumenti oba n'awanjagira gavumenti nti munange bate jjukira nti olunaku olwaleero abakulu bano lwebadde supposed okubanga ate balabikako mu kooti naye asabye gavumenti ebate negamba ekisookera ddala mubavunaana okuba nti balina ebintu by'Abamajje mubitulageeko we babanga ddala kituufu babirina tetubirabangako bye mugamba nti mwabakwata nabyo kyakubiri ku kyo mugamba nti balina olukwera okubanga ate batabangula eddembe ly'abantu olukwe olwo lwe luli waamu lutusomeremu bw'atyo n'agenda mu maaso okubanga bategeeza nti bwe babawozesebwa tebasobola kuwozesebwa nga bava bweru era balina kuwozesebwa nga bava mu kkomera mugenda mu maaso okubanga ate mubamalako eddembe lyabwe gattako n'okubanga ate families zaabwe nazo muzinyigiriza n'amaliriza ng'agamba nti bwe mugenda mu maaso n'okukola ekintu kino kitegeeza nti okuvuganya mu ggwanga lyattu Uganda guba gufuukidde ddala omusango olw'ensonga nti bano bali ku ludda luli olukola ki oluvuganya naye nga bwe kugambye nti olunaku olwaleero baana balenzi bano badde supposed okubanga ate bakikako wali mu Makindye military court naye omukulu abadde supposed okubanga atula musango gwabwe amanyiddwa nga General Guti Andrew kigambibwa nti abadde mulwadde era nga tasobodde kubanga ate kooti ekola ki etula olunaku olwaleero ekitegeeza nti baana balenzi abo tebasobodde kubanga ate balabikako mu kooti kuwa nsala yaabwe otegeera ensonga eyo wabula ate ye omukulu omukulu amanyiddwa nga Enanga avuddeyo n'abeera nga ate akazaakaza bannayuganda obanga yeekalizakaliza mu bannayuganda n'abategeeza nti General Oguti okuba omulwadde tekitegeeza nti yalwadde leero nedda omukulu yamaze ennaku 4 n'ambirira mulwadde wabula ate wetugenzeeyo olunaku olwaleero kababeere abasawo tebatuganyizzaako kubanga ate tumukubako kimunyi olw'ensonga nti embeera gy'alimu si nnungi n'akamu n'akatono ddala okuddako omukyala amanyiddwa nga Judith Nabakoba Honorable Mulambirira ono nno avuddeyo n'atuusa okulabula kwe eri bannayuganda mwenna nti bamanyi bulungi nnyo enkweza mwezi okubanga ate muteekateeka okubaako obubinja bwe mukola okwerayiza ennaku z'omwezi nga 12 n'abategeeza nti omuntu gwe tumanyi agenda okubanga alayira ennaku z'omwezi nga 12 ali omu yekka y'owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni era ng'agenda kubanga alayirira wali mu kisaawe ekkololo n'abategeeza nti gyonna emikolo gye muteesetese egy'okubanga mugenda mu maaso okulayiza abantu bammwe mwe be musuubira nti be bagenda mu maaso okubanga bayitamu nti olukwolo oba enkwezo bazimanyi bulungi nnyo se ne babasaba mubeere nga mwebereramu nti era we kabatanda ne babakwatirako bagenda kubanga babaggalira n'abategeeza nti ebyokwerinda biri gulugulu era ne basaba nti mubeere wammwe kubanga olunaku olwo balubawadde nti lubeere public holiday tebasuubira muntu yenna kugenda mu kibuga kakubeere okugulawo akaduuka ke abeeko kyatunda mwenna emikolo babasabe mubeere mu nnyumba zammwe ku TV zammwe mubeere nga ate mujootereeyo nga weekugambye nti ebyokwerinda biri gulugulu mu kibuga Kampala era nga Amajje galabiddwako ddanga gakola ki geseresa mu kibuga kino banga gesolosa yes wenjogeera wali ku kisaawe ekkololo wemagaggadde zaatereddwawo dda emikolo egigenda okubanga ate gikwagira ate nga era still ab'Amajje oba ab'ebyokwerinda bagenda mu maaso okubanga ate ba receivinga training etototono okubanga ate balaba bute bagenda okubanga bakwasaganya olunaku olwo biki bye bali supposed okukola ku lunaku olwo na biki bye batali supposed kubanga ate bakola ebyo bye bimu ku ebyo biri awo ku kisaawe ekkololo naye nga mukadde ke kamu yes Amajje gano gayiriddwako wali eri mu maka g'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Magere nga bulijjo bazzenga bagayiwawo ne ku mulundi guno bwe batyo bakoze era nga labiddwako awo ku Facebook ng'agenda mu maaso okubanga ate ategeeza abantu nti Amajje ewange gakoze ki gasazeeko dda naye nga ye omwogezi w'eggye lya UPDF avudde n'ategeeza bannayuganda nti yes Amajje tugayiyeewo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti ono omusajja yafuuka munene mu ggwanga lyattu Uganda so tulina okubanga tumuwa obukuumi obw'enjawulo omukadde akafaanako nga kano naye jjukira nti ebula ennaku nga 2 zokka okulayira kubenga kukola ki kutuuka
Amajje gano tebagayiye wa mukuru Robert Kyagulanyi Center mu yokka wabula nga ate ne ku offices ze oba ku offices z'ekibiina kya NUP ezisangibwa wali eri ekamwokya amajje ago gakoze ki gasazeeko dda naye nga wenjogera wali eri ku gundi ku Kiku Entebbe Express Highway akabenje kagenze maaso okubanga ate kabaawo olunaku olwaleero tukimanyi bulungi nnyo nti enkuba efudde mba mu kibuga Kampala n'emirirano kakati oluguudo luseerera wabula nga ate kigambibwa nti abagoba b'emmotoka zino munnange babadde ku speed ya yiriyiri nga beeyuna okuba nti munnange batuuka ku kisaawe mu budde kakati nno bo abakugu bavudde ne babeera nga balabula bannayuganda nti mu nnaku zino yes ennaku zino wakati w'ennaku w'olunaku olwaleero n'olunaku nga 13 babasaba mubeere nti mwenna abali supposed okubanga mutambula mubeere nga mutuuka ku kisaawe ng'obudde bukyali muleme kubanga ate mujja mu kkubo ng'obudde bugenze ate mudde mu kuvuga endima mumugezaako kubanga ate mukwata obudde olw'ensonga nti ekisaawe kigenda kubeera bize nnyo Uganda egenda kubanga ate receiving abagenyi wakati w'ennaku ezo ate mukaddeke kamu abagenyi bajja kubanga balekulira so ekisaawe kigenda kubanga kibeera bize nnyo nga bw'owulira mukaddeke kamu ye omukulembeze w'eggwanga erya Gabon amanyiddwa nga President Ali Bongo yes y'omu kwabo abagenyi abakulu abadde bayitiddwa ku mukolo guno ogw'omukulu Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda maaso okubanga ate alayira wali mu kisaawe kola ennaku z'omwezi nga 12 yes omukulu ono agenze maaso okubanga ate asazaamu amajje ge mu ggwanga lyattu Uganda agambye nti ye wannyo waawo si wakukiika ku mukolo guno ebyokujja abisazizaamu ensonga entuufu yennyini tennaba kubanga emanyikwa naye nga ye bw'atyo bw'akikoze ngawe nkutegeezezza nti ebyokwerinda bigendera ddala mu maaso nakulengezaako awo emabega emmotoka empitirivu ddala empya ze baali bakajjako akawuuwe ezaali ziguliddwaho okugezaako okubanga ate zaaniriza abagenyi kakati nno baleese ne pikipiki ez'enjawulo ez'okubanga ate zikola ku mikolo gino kansooka ate ngikulengezeko katono tweyongereyo mu maaso. Zo enteekateeka sofa bwezityo bweziyimiridde naye ngera wenjogera bo abakulu olupapula oba olukala bamaze dde okubanga ate balufulumya olw'ababaka bagenda okubanga ate balayira yes era nga wenjogera bano batandise dde okubanga munange bajjayo dda ebisaanyizo byabwe bibakkiriza okubanga ate munange beetaba mu mukolo guno ogw'okulayira batandise dde okubanga ate bakikwasaganya naye nga wenjogera yo parliament yavuddeyo dda nebeera nga ate eyisa still ekiwandiiko ng'etegeeza nti mulimu ababaka abo abataliiwo abali supposed okubanga balayira nga amanya gabwe ddala kituufu gafulumidde ku lukala lwabo abalina okubanga balayira okugeza ng'omubaka ono amanyiddwa nga Honorable Segirinya erinnya lye kyaddaaki lyamaze ne lifulumira ku abo abalina okubanga balayira naye taliiwo naye nga si ye yekka naye ng'ate ensonga lwaki taliiwo ffenna tugimanyi bulungi kakati nno yo gavumenti etegeezezza nti abakulu bano balina okubanga ate bagenda mu maaso ne bawandiika ebbaluwa ng'okulayira tekunnabaawo babeere nga ate baziweereza ku parliament bannyonnyole ensonga lwaki tebagenda kubaawo ba tebagenda kukiika mu mukolo gw'okulayira so nga ate abasinga obungi ensonga y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Segirinya tugimanyi bulungi lwaki taliiwo naye nga amateeka go wegatwe gagenda maaso okubanga ate gatambula bonna abataliiwo basabiddwa bagende maaso n'okubanga bakulukunya ebbaluwa baziweerezeeyo okuddako ku sayidi y'omukulu ono gwe tumanyi obulungi ennyo Bobi Wine Robert Kyagulanyi Center mu yes ye twategedde dda nti amajje gagenze dda maaso okubanga ate gasalako amakage wali emagere nga bulijjo enkola wetera okubanga ate ebeerera nga embeera ya bunkenke ddala ku luuyi eyo naye ng'ate yagenze maaso okubanga ate ategeeza nti bambi banne babadde supposed okubanga bajja mu kooti balabe oba baba n'abejjerera oba nedda naye tekisobose naye ate still mukadde ke kamu agenze maaso n'ategeeza nti abantu bangi abali mu kuwambibwa mu biseera bino wakati w'olunaku olw'eggulo n'ennaku zino ez'okudda mu maaso era ng'agamba nti abantu abeerako ddala 50 bawambiddwa era nga kwe kuli ne mwana mulenzi ono gwolaba amanyiddwa nga Sharifu era ng'agamba nti ono ekyamuwambisizza ono bamuwambye lwaggulo mu bitundu by'e Kasubi wabula ng'agamba nti ono ekyamuwambisizza kuba nti akuba music we gatako n'okubanga ate amutunda agambye abantu baweerera ddala 50 okusinziira ku listi ye gy'alina naye abatonotono bategeddeko bebo nga kuliko ne mwana mulenzi oyo gw'olengera kigambibwa nti ono ye yaggiddwa wali eri ku offices z'e Kamokya ate ng'ono ye kansala omulonde ow'e Kawempe North yes nga kigambibwa nti ono abazigu basazeeko mu makage naye basanze nga taliyo era bwe batyo ne bagenda mu maaso okubanga ate batulugunya mukyala we gwe basanze nga ali lubuto wamu ne maid gwe basanze ewaka wadde nga ye
bamusanzeeyo be basanzeewo bageze mu maaso kubanga ate babakolako obutujju. Nkugambye nti abantu bagenda mu maaso okubanga bawambibwa era gwe wenna gwe kikwatako weebereremu oba bakugambye kusigala waka sigala waka era ng'era still mu bakwatiddwa mwe muli n'omukulu ono gw'olaba Kamya. Yes, Kamya omukulu ono naye kigambibwa nti naye yawambiddwa era ng'ono ye yaggiddwa ku mulimu gwe we bamujje. Kagamba embeera eri awo bwetyo tetegerekeka. Kiwamba abantu atandise okubanga ate akwata wansi ne waggulu okuddako ku baana balenzi abamanyiddwa nga Bizonto oba bakazibwako ebya Bizonto nabo bano balabiddwako mu kooti. Jjukira nti nabo bawere ennemba n'emisango gyabwe ffenna gye tujjukira obulungi nti bakwatibwaho oluvannyuma lw'okufulumya akatambi akagambibwa okuba nti kano kagenda mu maaso okubanga ate kagumiza oba kateekawo ensosola mu mawanga. Naye bano nabo omusango gwabwe tegusaliddwa lunaku lwaleero era nga bano bategeezeddwa nti bakuddayo mu kooti ennaku z'omwezi nga 10 Juni bongere okubanga ate batunula mu musango gwabwe balabe ate banaagutyemula batya. So no nabo bakyawere ennemba n'emisango gyabwe eruyi eyo. Tukyagenda mu maaso n'amawulire gaffe. Omuliro guzzeemu okubanga ate gukwata ettendekero eddala. Jjukira nti twali twakalabaawo Mulago yagenda Makerere yagenda nekwata omuliro ne tulabaawo ku ssomero eddala erimanyiddwa nga King's College Buddo kwegamba amasomero gagenda gakwata omuliro. Kakati ne wenjogera waliwo enemanyiddwa nga Mulago Paramedical School nayo yakwatiddwa omuliro era nayo nejja. Twalabako ne waneno ku kkolero ly'emifaliso nalyo lyagenda maaso kubanga likola kye likwata omuliro. Yes, awo nga nawo tuvuddewo tuzzeeko ku baana bawala bano bankuba kyeyo abava mu nsi zaabwe oba mu nsi yaabwe Uganda nga bagenda mu nsi z'Abarabu okubanga ate munange banoonya ku kyendya ku kyokulya oba kubeera obulungi oba oliawo ebintu tebibagendera bulungi era nga bano bangi balabikiddeko mu katambi nga balajja n'aho olw'embeera gye bayitamu ng'ebintu si birungi n'akamu n'akatono ddala era nga bawanjagira abo bekikwatako munange oba oliawo baba bawulidde ensonga zaabwe bagende mu maaso okubanga ate bakola ki babawa obuyambi obw'enjawulo. Kansooke mbakuweeko ate obeere nga obeewulirako oluvannyuma tweyongereyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubalamusizza nnyo mwenna ab'omu nsi eye Uganda n'abali mu nsi endala mwenna tubalamusizza nnyo nnyini ddala. Tuli wano ffenna nga bwe mutulaba abana Uganda tuli wano bangi nnyo nnyini ddala. Abamu babasibidde mu buduukulu balwadde babasibye emikono n'amagulu tebasobola kwenyenya tebasobola kuyimuka mu bifo. Amazima gali nti tuli mu mbeera nzibu nnyo nnyini ddala. Twetaaga buyambi era tusaba kuyambibwa okuva gye muli. Waliwo abalwadde kati ono bamukuba engalo zonna ne bazaasa amagulu gonna ne bagaasayasa ne bamusiba amagulu gonna era mumulaba. Tuli wano tuli bangi nnyo naye mwenna abali eyo tubasaba mutuwe ku buyambi bwammwe. Tuli abaana nkaaga. Amazima gali nti mujje mututaase mujje mutuyambe. Abaana bakoowola bali wano balina ebifuba kwegamba embeera si nnungi. Bwe tubeera wano batusasuza essente batujja mu kkubo abamu ku ffe batusula ku makubo. Bwe batusula ku makubo ne batuteeka ku poliisi. Bwe batuteeka ku poliisi tezaatuyamba wabula tusaba buyambi bwammwe okuva gye muli. Banange ab'emikwano mutulumirirwe. Tulina abaana tulina abooluganda baffe twetaaga okukola. Abamu ku ffe tumaze wano emyezi 8 emyezi 6 amazima tetukola. Poliisi zaatukwata ne zituteeka owantu amazima niga baatuteeka wennyini tetufunye kuyambibwa. Amazima tuli mu mbeera nzibu nnyo. Banaye mutuyambe mututaase abana Uganda mututaase banange mutuyambe eye address. Amazima tuli bubi amazima tuli mu kukaaba abantu tuli mu nnaku abantu bali mu kubakuba tuli abantu nkaaga naye tewali buyambi. Banange mututaase banange mutuyambe tuli bubi bamikwano tuli bubi abana Uganda tuli bubi. Teri ayinza kutulwanirira. Banange mutuyambe banange mututaase. Mama Fina bakaluvini SB4 mwena mututaase tuli bubi. Fe abali wano fe abatono abaliwo bemulabako tuli batono abali wano bemulabako naye abamu ku ffe tebatusasula ssente. Banange tuli bubi nnyo tuli bubi. Amazima mututaase tetukyalina buyambi. Abamu tebalya tetulina ddagala bwe tulwala. Abamu bafanga nkoko bafanga nkukunyi. Banaye mutuyambe mama
Musa tuyeno twamala ko contract zaffe twamala ko zi contract zaffe neba tukasuka bwe tubagamba nti bannange mutugwire tiketi tebagala tukulira tiketi mwezi kumumulamba tejjanga yatulimba kwegenda tuyamba nakanisa tumulanga tebagala twogere tebagala tukole kibanange mutudukirire ensigo yange yonakala tejjasobola kutuyambe banange tusaba obuyambi tusabira mulwanire abantu baffe bali bali mukufa bannange muyimuke gwe kikwatako abali America abali Oman abali Rudda wabannange mugolokoke mutambuze video ya friend amazima tuli bubi abaana bali bubi nnyo yonna ali eyo osobola tuyamba bannange mutudukirire tuli bubi bannange mututaasa abaana bali mukulajana mulumirire eggwanga bannange mulumirire eggwanga twajja kubeezaawo famire zaffe. Yes, gwe yagenze maso kubanga ate ombuza ku Jocam Logistics bano tebakola ku bantu bali mu ggwanga lya Saudi Arabia bakola kwa boka abali mu Dubai ne Turkey. Yes, nga bakujjako kagoyo ne babira nga bagikutwalira mu ggwanga lya Uganda ate nga nawe omusubuzi hali e Uganda nga wetaaga ebintu ebikwatagana n'ebyokwambala ngweza abakyala z'abaana z'abaami okuvira ddala ku ngatto okutuukira ddala ku abaya saati makanzu t-shirts mpale byonna bagenda maso kubanga ate babikwasaganya n'ensawo bera nga ate obakutuukirira bakubire ku namba za simu eziri awo waggulu mu nsonda togenda kubanga ate munange wejjusa mu ggwanga lya Uganda enkuba egendera ddala maso kubanga ate efudde embaha era ng'emazeeko Bannayuganda emirembe ng'era abandi balabiddwako nga bagiwuga mu buwuzi olw'ensonga nti mpitirivu okukamala naye nga wenjogera essaawa eno ngenda kubanga ate mpunzika amawulire gaffe n'enkuba etuuse mu bitundu ebyenjawulo osooka obeere ng'ate ogyotako buli lwolabe weeyisiza Bannayuganda mu bitundu ebimu ate bwe ntyo mbeere nga nkwagaliza ekiro ekirungi nkuli obeere ng'onninze mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyamawulire twongere okubanga ate tunyumirwanga n'okuyiga bwe tuyiga webale kubeera mulabi mulungi Howa Fifije the News Anchor webale kwekumirako atakumira mpeera bankumire mbagala nnyo mweraba. Abange Uganda zaabu nkuba etonyedde essaawa emubumu naye ndowooza mulaba amazzi agali wano ebbunga ku soya gaba loodi kansanga amazzi gasaze ekkubo bakola traffic jam tebakyatambula ndowooza mukiraba bannaye baganda baffe wali badde kukola tugezaako gye tusobola okuba nga tukyusa obukulembeze oba guno si gwe mulundi gugasoose okusala bujjo gakikola naye nga abali mu buyinza tebeefiirayo abasirikale bennyini babo batubira siffe ffekka abali mu mbeera eno embi abo baabo ndowooza mubalaba ebeere ya bugombe yiiyo neeremeddwa okuyitawo era mugiraba bannaayo era mugiraba baganda bange
bawa kumbalaba emmotoka balina nsajja zigayitamu naye nga nabo babadde batulidde embeera eriwo baganda bange.